nnyo Ajibadi bonna obutaba njogerako sinayagala muntu yenna atola essalaamu naye agitola ku salaamu. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsaba Oweekitiibwa ffenna naddala ffe abasomesa Allah atuwe okubeera ekyokulabirako ekyebyo byatwogeza. Nebaza ttiimu gye twatambudde nayo eyakulembeddwa Oweekitiibwa omugenyi omukulu mu myaka Seeka Ismail Sulaiman Nkata. Mmanyi nti Imam Kyeyuna asobola okukkiriziganya nange nti Seeka atukulembedde bulungi. Abakyala nga Imam bw'aboogeddeko ngenda kuwulizibwa okwawo omuzindaalo. Simanyi agwetaaga owanika omukono oba olinawo ebyamakulu bye wandyetaaze ndowooza tugabane. Bwe njogera bwentyo ndowooza toyinza kwewuunya omumpi bw'ayogera bw'atyo olabye abampi bwe tuti. Nenebaza buli yenna Allah gwe yaleese wano. Nsaba Oweekitiibwa ffenna atuwa ekigambo Ikhlasi ya Rabbi. Mu ddakiika zange si nnyingi katutunulire byana batusobozesezza Allah. Ennaku zombi ziri 21 omwezi gwa Kutaano omwaka gwa 2043. Tumwebaza Allah era nsinzira wano okujjukiza okumwebazanga ebbanga lyonna. Tumwebaze Allah olwebaza olumutendereza. Tumutendereze nga Allah olutendereza olumwebaza. Kambidde mu byombi kuba mbyogedde mbigenderedde. Allah tumwebazenga olwebaza olumutendereza. Ate tumutenderezenga olutendereza olumwebaza. Wangayo obudde n'ebirowoozo ku kwogerako Allah ebyamagero akyabikola. Mu suratu Nahl aya 66 Allah gati wa inna lakum fil an'ami la'ibra. Mazima ddala muyina mu bisolo ekyokusinzirako okutenderezanga omutonzi wammwe. Mazima ddala muyina mu bisolo ekyokusinzirako okutenderezanga omutonzi wammwe. Nusqiikum tubanywesa mimma fi butuniha mu bye tujja mu mbuto zaabyo. Min bayni faruthin nga Allah agatta busa wadamin n'omusaayi labanan Allah najjamu amata. Bw'otunuulira raw material ezo zombi tutendaani. Nusqiikum mimma fi butuniha tubanywesa okuva mu mbuto z'ensolo ezo. Min bayni faruthin nga tugasse busa wadamin n'omusaayi labanan ne tubagiramu amata khalisan amasengejje ameeru pure sa'igan lisharibin amawoomu eri buli aganywa. Tunywa amata emirundi mingi n'ebyokulya bingi olowoozanga nnyo ku Allah gy'abijja ogenda kunywa juice wakati mu kutendereza Allah. Mu suratu Abasa peji esooka si wala nnyo wakati kati awo Allah natuba nti falyanzuri insanu ila ta'amihi. Omuntu afuneyo obudde obusigikirira obufumiitiriza ku Allah byamuliisa. Addireyo ddala anoonye Allah gy'abimujjira. Anna sababna almaa sabba.
bibeera mu mbeera gy'otosobola biriiramu n'obisiga. Ekisigo ky'ekikajjo nga Allah mwajja empango, w'osimbye ekikajjo oli waddembe okusimbawo kamulali, wakati mbuteraliikirira nti ekikajjo kiyinza okufuna obuzibu. Bingi ebisaana okutwala ebirowoozo byaffe tutenderezenga Allah. Olutendereza lwa kwewuunya byakola, olutendereza lwa kumwebaza. Qur'ani yefumbekeddemu ebisika ebirowoozo byaffe okuddayo okutendereza Allah. Yadde bangi bwe tugisoma abagisomyesomyeko tugezezaako okukuuma amateeka ahkamu nuni sakina wa tanwin, tetutegedde bubaka. So nga kituufu okukuuma amateeka ago ag'ensoma ya Qur'ani, naye ate ekikola omuwendo message. Suratul Fatiha eyo gyenkakasa nti ffenna tugimanyi. Wali owaddeyo obudde n'ebirowoozo okulowooza ku bubaka Allah bw'agamba, okulowooza ku message. Lw'oliwaayo obudde okulowooza ku bubaka mu buli ssuura, ogenda kusaala esswala ekuwoomere, kuba ogenda gisala ng'ogiwulira. Nkujjukiza okutenderezanga Allah, olutenzi olumwebaza, nkulamira okwebazanga Allah olwebaza olumutendereza. Tumwebaze nnyo Allah, okyali mulamu. Okumanya bye tuyayanira, ebitusuza tetwebase, ebyatujja e Uganda okutuleeta ku mawanga, era ebitulowoozesa nti ne wano nawo tekimala neetagagenda mu Amerika. Okumanya tebirina nnyo kye bitegeeza wooli ate nga tobiina. Bwe gaba maka nga yensongayo, bwe bafa nga kyekizibu kyo, bwe baba banakutikkirwa nga yensongayo nga kyekizibu kyo, wooli ate nga tebannabatikkira, wooli ate ngaemmotoka togiina, wooli ate ngaomwana tomwina. Kati bye tuyayaanira bitono biba kuba binene tetwandibaddewo nga tetubiina. Basics Allah yazituwa. Singa ogira omwetaavu ntera okyogera gyentera okuyitira. Mwetaavu, mwavu, munaku, kwolwo nagati maze ennaku 3 sikomba kakulya olw'obwavu bwe mpitamu. Bamina olaba nga byayogerera abifaanana. Nekikwatako nemugenda ku dduuka nolagira ow'edduuka mumpere kiro z'omuceere 3, ez'akawunga 5, ez'ebijanjaalo 2, mumpere ne kasaketi k'omunnyo. Sukali naye abamu betaaga nnyo tabogeze atugambye ye nolaba nga at least ebitandikirwako okuva mu njala gy'alimu bakukiro z'omuceere 3, ez'akawunga 5, saketi y'omunnyo, byonna ebyo n'obisasula nga tannakwebaza yadde okulaga nti musiimu. Kale ewaffe Uganda n'oyimiriza ne kabooda kamutwale nako n'okasasula, aba agenda okukaliraga nti nga sinnakwebaza weerabidde okumpeza ebisiika. Omugamba otya? Oli kyayogedde nti mbimuggyako negye nali oli bwe yagamba nti bino byennyini mbiza mu dduuka nonga nti kati bwe ndifuna ebisiika ngenda kuyita. Ekyokulabirako ekyo ekituufu ebitusuza tetwebasa bisiika. Basics tuziina muzo obulamu webuli. Banna Johannesburg kyali kiseera kya Desemba, ebiseera bye tulimu bino byennyini nga Ivan kye beekola e Kampala. Ffennawo abatanazifuna baatugamba nti wa oli mugezi, alina gaabazizza, tafudde, alina ddiru gyagusizza. Oba bwe guli
ababeere nomwe bagezi nga ye bwe guli wanje si oanga nti yafa kale gwe wooli atannatuuka mu ttundutundu lya St Ivan ze yayina. Sekamafono yali mukwano nnyo gwa Sekamuzaata era nyina olugezigezi lwe nakola nga simugambye profile picture ye balikaaba Seka n'omugezi mukwano Seka taliiwo, Seka taliiwo wano nti alina mukolo gyali nayo taliiyo, taliiwo wano nti ali mu kyalo nayo takola ki taliiyo. Bw'omulemerako ennyo okumunoonya ofundikira bakulaze katuumu ka ttaka baga nti yooyo. Bw'omulemerako ennyo ng'oyagala omutunuulireko ddala osangawo magumba. Obulamu Allah kyabutuwadde. Ebigambo bya Ssekamafo yatukubiriza kukozesa biseera Allah byakyatuwadde. Hadithi ya Abdullah ibn Umar, Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti kun fi dunya ka annaka garib, mu nsi baamu ng'ekifaananyi mwe weetadde kya mugenyi. Lwaki mugenyi? Enneeyisa y'omugenyi ku bugenyi ya njawulo ku nneeyisa ye ng'ali ewuwe. Anti omugenyi bwe tusazeewo okumusuza bwe tumusuza talinawo omukisa gugaanawo. Ye bannaye ngenda kusula wange otumpulira tungizeeko nti awo wennyini wootudde waliwo kapiro nti ekituufu kiri nti tewali, era byonna gyabikola nti tewali kuzibu waba tewali piro kanfune nyinamu kijaketi mu nsawo yange. Ebirowoozo byonna bimugamba nti nja kwebaka obulungi nga nzizeewa wano si wammwe, gwe toyagala kwebaka nga bw'oyagala. Kun fi dunya ka annaka garib, mu nsi baamu ng'olinga mugenyi. Omugenyi bye twafumbe byalina okulya. Nasazaako ejjuma okyamira seeta noyingira munda eyo wawanfumu Allah nansula ku kigezo. Ejjuma bwe yagugwa ekituufu enjala yali empiseemu, musajja mukulu yandaga essanyu olw'ebigambo ebyali mu kutuba nantwala eka nga tulina okulya ffenna ekyemisana. Mutima nga nti alhamdulillah mankyalo ow'ekitiibwa yanukulewa omusajja oba yakitegedde atya nti nga tugendaka natuula mu ddiiro teyannamusa already twajja tunyumya neyekuba emmanju najja n'essowaani bbiri ng'emu esaanikidde ku ginne waayo naziteeka wendi naddayo emmanju n'aleeta endala ng'era emu esaanikidde ku ginne waayo nayo n'agissa wendi bwe yadda emmanju yaleeta mazzi. Nze nga buli sowaani gyateekawo neebaza nga neyazza nnyo kati bwe yaleeta akataasa yakazaayo nga mmaze okunaba muwala nga nti ogira otandika ngenda okubikula essowaani esooka nga kuliko emimmonde ena. Siri kasitoma wa mimmonde yadde olunaku neneesigama ngenda okulaba omusajja alabika akomawo nembikula essowaani ey'okubiri nga kuliko entula ensotte neneesigama. Nakananga kwebaza era emmere nagirya naye nagirira nalufeenya kyekituufu nalyanga neebaza naye nga mundanga nti wankoze bubi wanindese n'enjala yange. Kyenjagadde ekifaananyi kya mugenyi, byonna nabikola lwakuba ndi mugenyi, byonna nali nyina obigumiikiriza mbiyitemu naalya byenjagala nga nzizeewa eka. Ku dunya si waffe. Tumwebaze Allah atwadde omukisa gw'obulamu. Kyakubiri Allah tumwebaze nnyo obulamu bw'atuwadde tetulina watuluma. Kale gw'onoonyeza fiizi mu January eri anoonyeza eddagala, eri ogwe basiibudde mu ddwaliro
nga si kumusibula nti awonye nga bamusibudde mu bulwadde bubuze. Haji Badru mukwano gwange nsigira ekifaananyi kyazze ng'ali mbulumi obutagambika, ne bakola zisikani na byonna ne babikola nga nti please obulwadde butubuze, tubadde tusaba ovuewo tukole ku balala. Allah tumwebaze, yadde byonna tannabikola naye alina byatukoledde ebikulu. Mulimu byoyaayaanira, owulira oyagala Allah akuweemu ki atwale ekimu ku byenkugamba. Sijja kulandaganya obudde nnyina butono mu byebbeeyi Allah byatuwadde n'abaana batuwadde, ate ffe abamu n'abatuwera ku bbeeyi ya layisi. Sisasulangako mitwalo giwera 5 nze nga mukyala wange azadde. Enjuba ennyingi zaali mmeka? Abantu Allah bawa omwana omunamu ne basasula obukadde 10 omwana afite okubakuba bwekubiri buli mutuufu n'okwatibwa nsonyi omusawo n'omunyiga yeesatu, ensonyi zikutte bukwasi n'okukwata omwana onoonu atananakuwa omwana ng'ali mu mbeera nnungi. Bado Allah agezesezza abaddu be n'abaana abayiika endusu, tobalabangako abaana ayiika endusu. Gomanyi kyekitegeeza nga mwana wo ekyokumukolera tosobola mugwa mu bulago, bali expensive, tomalaga muwa panado. Allahu akbar. Omwana oyo mumpe, mulete mumuyonze. Fe Allah abaana atuwadde bategeera. Kyetaagisa ki nawe Allah ow'omuttulula endusu mu layini eyo ey'abaana? Nsaba bannazze nabo timu gye nazze nayo tulowooze ku baana Allah baatuwadde, wakati mu kwebuuza nti twali tubasalidde aqiiqa. Seka twamulabirawo bw'oyazaayaza okuva kwasooka paka kwakyasembyeyo, embuzi zonna zaggwayo. Bw'otuuka eno ewaffe ffe tuli balungi mu kuyitibwa ku mikolo gya akiika, naye abaayi Allah tumwebaze. Ekidirira ekisembayo ku kwebaza Allah, ojjukiranga nnyo Allah gy'akujje, ojjukiranga nnyo Allah gy'akujje, ojjukiranga nnyo Seka Sebbanja mukwano gwange, ojjukiranga nnyo Allah gy'akujje. Suratu Fatir aya 3 Allah tuga nti ya ayuha nnaasu dhkuru ni'matallahi alaykum, owange wenna ayitibwa omuntu ojjukiranga nnyo Allah byazzenga kkolera. Hal min khaliqin ghayrullah, oyinayo eyakutonda atali Allah nga yazze ateekateeka obulamu bwo okuva mu kyalo. Mkono wange Ddunga bakuzaalawo Jinja, okyajjukira emyaka gye egya 2000 gwe kankuze mu 2000 awo wali kumpi muzirimu gwe nga mwali bamaanyi second oba eri wa primary kale nyina gwe mbadde nyumya naye omu ku basheekhe bano oba nanyiiga ne kasita simwogedde golo omutegedde tubadde tuwoza bintu simanjukiddewo okoza ebintu kibi mugambye nti naye ojjukira nti twayozaako ebintu n'akakuuta akekutiya nga tosobola nga n'akanaaba nako kakutiya n'akawoza ebintu ka vakubano Ddunga bano tebandabisa ku bukutiya fe olumu bwatucyankalanangako akoza ebintu ate nekanaaba takana kukakana sabuni yeyo already kati bwoba ojjawo zi lotions mbadde n'adaadiyo nga wakankula lotion ku lotion yesiige no yesiige eri nga kano kabirevu nze paka nakati nagongo bala seesiiga bizigo
byagaana kubanga ye twandibijjeewa ffe twakudda ku sabbuuni omala okulaga nti genda weeyiseko kasabbuuni aba olunaku osiiwuzi Allah n'atujja mu kweyisako kasabbuuni weesiganga sabbuuni olususu lwonna ne lwerega bulungi luti nyina byesobola kwerabira mundeke mbyogere kuba bwe bulamu obutuufu twalyanga ffene n'ebiwuzi n'obiriiramu n'ofisa akakulula n'ofisa akasanirira enviiri bano badumba kampe muzimu ebyo tebyali naye era nawe ne primary era kawe sijja kugenda wali affe primary yaffe yali eyo kulya ffeneewo nga ku ffene kuliko n'akasanirira enviiri sobola byerabira eyo Allah gyatujje paredi yalinga yalwammande ng'ekebera buyonjo watanga ekifuba katono nnyo ne bakuutawo bati musinjira amanyooli agadda wali agamanya eri nga bakebera batandise okukebera P5 nojja akatogi wano sooka ogironda eyo Allah gyatujje katufuga muloga oli South Africa hal min khaliqin ghayrullah oyinaye yakutonda atali Allah nga yateeseteesa obulamu bujjeeyo mu kyalo paka South Africa enzizi ze twakimangako zabangako olukoma lumu n'ofukamiramu ng'ekituufu okusikayo ekidomolo ojulwagenderako ffe n'abamu twakimiranga mu sepiti mugisula mu bikoola nojjanga bw'oyubuga eyo Allah gyatujje oyagala Allah kukolere ki ekisembayo obunene Allah n'atuwa okuba abasiraamu n'atuwa okuba abasiraamu weesimenye okuba omusiraamu ampuliriza zanyira mu bisigadde tozanyiranga ku busiraamu bwo zanyira mu bisigadde tozanyiranga mu busiraamu bwo zanyira mu mulimu zanyira mu bufumbo zanyira mu byemizannyo tozanyiranga ku busiraamu bwo mu busiraamu bwobwo nenkusibirira kyenneesibirira buyina empagi 5 ng'empagi ez'ettaano zikulembeddwa empagi eyimiriddeko zonna nga bwetebaawo tezibaawo n'obusiraamu bwennyini buli ku mpagi 5 ng'empagi 5 zikulembeddwa empagi ekulembedde zonna nga bwetebaawo n'esigadde teziriiwo si ndala la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah sekaruno natukubiriza nnyo okwagala nabbi sallallahu alaihi wasallama kituufu era kyetaagisa nnyo togenda kumwagala okujjako ng'owadde obudde empagi la ilaha illa Allah ne bw'oli mwogerako mu bantu ensi yonna neewaawaala nga la ilaha illa Allah yeyina ebizibu oba tomwagala ne bw'omusalira emirundi olunaku n'omusalira emirundi kakadde nga la ilaha illa Allah tewagiwa birowoozo oba tomwagala nebyomusalira bikumenyera bwereere yennyini gwogamba nti omwagala bw'otowa la ilaha illa Allah budde gye yasomesereza emyaka 13 oba tomwagadde faayo nnyo ku busiraamu bwo nkulaamira neeraamira omutima gwo tegukulimbanga nti kati wasiramu kabyaggwa muntu ng'akyassa taweweera tamatira tatebenkera tapaakinga takkiriza nti nze obusiraamu obwange nasiramuka nabuyingira byaggwa sikyasobola buvaamu nedda bawangalira ku bunkenka abatusooka mu busiraamu buno baali ba Abubakar eyasooka okukkiriza omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama mu baami yawangaala takkiriza nti ndi musiraamu owannamaddala ejjanangi maze maa dhalika
nga bushiru bil janna wa hum ahya basanyusibwa n'ejjana nga bakyali balamu basigala bagamba nti ejjana tewali buzibu Allah tusanyusiza nayo naye ndimala giyingira nzenna nenzigwerayo ekyokuntebenkera. Nabi Ibrahim alayhi salam mu suratul Baqara aya 127 128 Allah atujjukiza olujjukiza lwe yajjukiza nabbi we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam natukanti wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min albayt wa Ismail jukira ekiseera Ibrahim we yaddamu okusitulira emisingi gya Kaaba egyali gibuze egyali gitaataganye gyataatagana n'amataba ga Nuh singi gwataatagana Ibrahimu Allah n'agumulagirira we guli n'akomawo ne Ismail alayhi salam ne beeweereza ne basitula omusingi gwa Kaaba nemanyika weeri ne wakati nga bamaliriza ogusitula ogutuusa ku Allah wagubagambye bino bye byali ebigambo byabwe. Ekisooka rabbana taqabbal minna Allah omulimu gwatulagidde tugumaliriza tukusaba ogukkirize igamu tokolanga omulimu gwonna n'oguvaako n'olekaawo. Haji Abdul Karim mukwano gwange dayo owanjagire Allah nti Allah ow'ekitiibwa nsaba okkiriza omulimu gwange. Sheikh Musa Mutebi mugambe Allah byonna liisiza abasiraamu Allah omulimu gwange nsaba ogukkirize. Abava ku mizindaalo Ssekamafo tulajanire Allah akkirize olugendo lwaffe. Naawazze mu darusu mugambe Allah nsaba okkirize okujja kwange mu darusu. Ibrahimu awanjaga nabbi ne mutabani we nga naye nabbi bawanjagira Allah akkirize akalimu kaabwe. Tomalanga kusaala n'otambula butambuzi mugambe bw'oba omanyi Olwarabu mugambe mu Lwarabu bw'oba tolwamanyi mugambe mu Luganda Allah ow'ekitiibwa nsaba okkirize eswala yange. Bwekuba kusaddaaka yembeera yeemu nga nti Allah nsaba okkirize okusaddaaka kwange. Mukyala kwebikkirira mu nga nti Allah nsaba okkirize okwambala kwange n'okwebikkirira kwange. Innaka anta samiul alim. Allah tukakasanze ne mutabani wange Ibrahimu agamba Allah tukakasanze ne mutabani wange Allah owulira atomanyi. Aya gyejagadde yendako 128 bagenda mu maaso bamusaba bavudde kusaba Allah akkiriza omulimu gwabwe banga nti rabbana waj'alna muslimaini laka Allah tukusaba fembi otuwe okuba abasiraamu ddala ku lulwo. Bannabbi bombi bwe basaba Allah bawe okuba abasiraamu yalagidde batali. Bannabbi babiri basaba Allah bawe okuba abasiraamu. Seeka Haruna yatugambye nti nze kyate nakimala gyebiri. Ebyobusiraamu tetubimalanga ogenda bimala olunaku Allah lwali kujjulula ng'enfaayo n'enkunzika ye ey'obulamu woolisize ekikkobokkirize nti alhamdulillah nkimaze. Bali Allah twaddeyo budde enfeeyo tugenda ginnyonnyola. Bannabbi basaba Allah bawe okuba abasiraamu. Musabenga Allah akuwe okuba omusiraamu. Tebasabira bonga bokka wa min dhurriyyatina Allah ne muzadde lyaffe nalyo liwe libeere siraamu. Ummatan muslima liwe okubeera umma ddala ensiraamu. Wa arina manasikana tulage ku birungi byaffe Allah mu nsi. Tube alaina Allah tukusaba otusonyiwe. Aya zino simanyi kyoziyigamu yadde luli neerabizibwa naye kuno nja kujjukira alina kyayize saagala nkufaananire eddi nga n'owa kamera tajja dutonda. Abange tubeere basiraamu towumuzanga obusiraamu kuba nti nze kennakendeeza empale namala zike nalekako ekirevu namala. Bangi twatuuse n'okukangwala olukangwala oluteetaagisa kwakoze ensobi ne tukandula mukandule nedda gw'okandula leero enkya wandikola ekisinga ku kyakoze. Baali babaddeko abakambo tusinga baali babaddeko abakambo kusinga gye byafundiikirira nga n'esswala zibatawaanya. Tubakwate bulungi kadhalika kuntum min qabl naffe bwe twali famanna Allahu alaykum Allah n'atusaasira busaasizi n'atujjayo. Abange tubeere basiraamu si misana si kiro. Ekigambo la ilaha illallah mu mpagi z'obusiraamu 5 y'empagi esembayo okuba ey'entondo. Tugezeze
tugezezaako ku mpagi nnyo ezisigadde, tugezezaako ku swala alhamdulillah, tugezezaako kusiiba alhamdulillah, tugezezaako ku zaka n'okusaddaaka alhamdulillah, hijja tugezezaako. Ebibuuzo ebiyitirivu mu Ramadan bantu beeraliikirivu olyakubuuza nti seeka amasinga amannerabidde nezijanywa amazzi ebisana olunaku lwange nga bambi olunaku lwe lumuluma. Ani yali azze wa seeka yenna amuze nti seeka biki byenteekwa okwekuuma obusiraamu bwange okubusigaza? Tugende waani nga n'obusiraamu bwa seeka naye buli mu lusuubo. Bane tube basiraamu. Yusufu alayhi salam mu suratu Yusuf aya 11 awanjagira Allah mu bigambo bino wammanga, rabbi qad ataitani min al-mulki, Allah wetikibwa ndi mwetaavu nnyo. Wulira ensaba eyandibadde entuufu ey'obuvunanyizibwa yasooka kuzzaayo Allah, kumulambikira Allah gy'azaamujja ne by'azaamukolera. Bw'obanga otudde wansi kusaba Allah sooka ojjukire gy'akujje. Kitinzaani ekituufu nemanya bino mbiremerako lwa nsonga zange. Gyatujje Allah sekoli gwe nabagambyeko namwerabidde. Twadde twoza bintu nanga nti naye kimanyi nti byoyogera ebyo nange nakulira ku maama atanzaala, ng'abaana baba balinnyisa takisi bagende ku ssomero, nze nga nnyina kutambuza bigere, ate ng'akomekereza ono atambuza bigere, bageza ne bakusookayo. Bageza ate bwe mumusookayo mumbuulira. Allahu akbar. Nze abo bamaama abamu gye bali mikwano gyange nnyo. Maama omu yatabuka butoza nga oyo omwana bw'asula mu nnyumba sigisulamu. We bw'asula mu nnyumba agiranga nti nnyoko wamutabudde nnyo sooka ogalamire. Mutima nga nti ekyokutasula mu nnyumba kyandimaze. Ne nsooka ku ttaka. Bwampisamu ze yampisamu yakwata ku nkoona ssaawa 5 za kiro n'asukuma engoye. Bombi we bali. N'ekirungi nga tebenyumiriza mu mwana waabwe. Eyo gyatujja Allah. Yusufu alayhi salam mu kuwanjagira Allah alina byazza okumusaba, yasooka kumwebaza wakati mu kujjukira gyamujje. Rabbi qad ataitani min al-mulki, nzijukira Allah gyonzijje. Nzaani eyasulwako mu kinnya gw'owadde obukulembeze, gw'owadde minisitule y'ebyenfuna mu ggwanga gye sizaalwa. Wa'allamtani min ta'wili al-ahadith, onjigiriza bingi by'otayigiriza balala. Seeka Mafo Imamu Kyeyune, familia ya Imamu Kyeyune bwogera mu Lyantonde gweyogera erinnya eri Kyeyune, wesanga Owero C1 ye Kyeyune, LC2 ye Kyeyune Isma, LC3 ye Kyeyune Dirisa. Bonna twali tubamanyidde kwani? Ffe baani? Ddayo onoonye be twasomanga nabo mu abaasoma va kufa batalinnyayo. Ebyobutalinnya kituufu, ndi serious kyekituufu, siina baluwa yonna, si Luzungu si Luwarabu, siina. Ye Allah. Wa'allamtani min ta'wili al-ahadith, nonjigiriza byotoyigiriza balala, nonjigiriza okunnyonnyola ebirooto. Gyakujje Allah tebatuyinaamu ssuubi. Goloza bandi tusabudde byo byebatusabula, twandisuze ebweru. Baali batuufu mu budde obwo kubeera naffe twali tetumanyi. Abansuzaako ebweru tewali yali alinnye South Africa, tewali. Baba baali balinnye ku nnyonyi, ndowooza baali bagenda Makka, ate ng'eyo emirundi gyonna akagendayo alhamdulillah. Eyasulanga ebweru nabadde mu America 2019. Bwatyo Allah. Nyamukwano gwange gwe baatulugunya bali balinnye takisi n'atambuza ebigere. Kale Allahu akbar. Kale laba bwayise oli yatambuzanga ebigere. Si 2019 ne mu March mbadde California.
bwatyo Allah naawe bintu byosobola okujjukira mbaana ba kitaawo gwe gwe yasinga okwagala mbaana ba maama mwakula gwe gwasinga okwagala akadde kano gwe kimanyi nti essimu tezivuga 3 ku nsonga yonna ebegudde mu famire okujjako ng'esooka waggulu yiyo mwamugambe bamugambe ate babagamba bawe biri bireke bawe balye sente zibawe tubawe bya dunia balina omugabo mu maali zaffe tubawe tobalange bayise bulungi baali tebamanyi babakumanya tebandikuyisiza batyo kubeera nawe wali tomanyi Yusufu alayhi salam aya 11 annyonnyola Allah alina byayagala okumusaba nina babwamuteekateeka fe Allah tugwira mu bwiri walla simunyina kyenakkola ntobye n'ebitambula biganye mubiyita bitambula ebiki kale Allah simanyina kumanya nze ninga atasaala ne gundi eyakajjawo navuga emmoloka ye yaguze n'ennyumba esantoni baleke bagule abana bw'obanga osaba Allah wetaaga okumuteekateeka ekituufu kambeerenzi toyinza kumbwira bugwizi sekasira gyojjejo nyo nga nti olinamu omutwala awo ogumpe nze yantereseza ate nenezanzikuwera nkusuubira okweyisa obulungi ennyo tosobola kumpitako nga tomadde salaamu ku bibiri byange byabani bye wagenda nabyo juzi era onnamusa sina salaamu gwoba olina ojjintolenza ogwange guba gwakwanukula kwanze nakutaasa bwatyo Allah tumuteeketeeke tomugwira laba Yusufu gyamuva Fatiru as-samawati wal ard Allah wetubanna kukkiririzaamu gwe mutonzi w'eggulu n'ensi ekitende ekyo kyokka Yusufu alayhi salaamu yakiraba nga kyali kimumala obutazungira ku kitonde kyonna ave kwayimirizaawo eggulu n'ensi ave ku mulezi w'ebitonde byonna ate agende waane waseka Haruna twamulabirawo nze akuwadde ekikubi kyalandira era enkyozuunga nenkikwongera maama wanfudde ki Fatiru as-samawati wal ard bwe nanoonya mu bitonde byonna kiriwo ekyatonda eggulu n'ensi kyambula Allah gwe watonda eggulu n'ensi anta waliyi fi dunya wal akhirah Allah gwe mukwano gwange mbonna asooka ate asembayo si ku nsi kokka fi dunya kuno ku nsi gwe gwe ninanga mukwano gwange naagaananga obibuulira abasigadde nabibuliranga gwe wano we twagenderedde aya gyekoma n'amusaba bino byonna abadde amwebaza bwebaza amusaba ki tawaffani muslima Allah nsaba otuuka okunzija mu nsi nga ndi musiraamu wa alhiquni bisalihin onsisinkanye n'abasiraamu abalungi bawasooka okujjulula nga tonnanzijulula bitegeeza ki topakinganga tomatiranga totebenkeranga nti nasiramu kabyaggwa bannabbi balaajana gwe otebenkedde siri nnyo muganda ne bagamba nti olaba ogobeewo ekiwempe gwate oweddiba sala malala nabbi yenyini nga mmaliriza sallallahu alaihi wasallama Aisha atugamba mu biseera bye ebisembayo mu bimu byasembayo fi rafiqil a'la yakiddiŋŋana emirundi ng'abamanyi mu kukitunnyonnyola batugamba nti yali asaba Allah amujjulule nga musiraamu amusinkanye ne be yasooka okujjulula baali abasiraamu abalungi topaakinga nga tokkirizanga nti wasiraamu kabyaggwa 12 suratu Ali Imran aya eddiŋŋana buli akwata omuzindaalo ya ayyuhalladhina amanu taqullah owange wenna akakisa nti oli musiraamu eddiini gitwale mu mbeera ya buvunaanyizibwa haqqa tuqaatihi tosobolanga towummulanga tossanga omukka wala tamutunna towummuzanga ebitegeeza eddiini togayaliriranga la ilaha illa Allah illa wa antum muslimun okutuuka akaseera k'okufa kufata tekukutuukangako okujjako nga la ilaha illa Allah ogiina
malize ebigambo byange nakukakasa la ilaha illa allah ine empaji bbiri kweyimiridde. Empaji esookera ddala ovunaanwa okuwakanya obutakkaanya na nzikiriza zonna zisigadde weeziri si ntuufu eyo yentuufu. Kino osaana okozesa amagezi agago gwe ng'omuntu webuze nti abafukamirira ebibumbe tugatta tutya nabo fe ate abakkiririza mu mutonzi yennyini. Tunatambula ne sapuli ya Yesu gwe bakomerera kati omukomerere abaana waliwo enjawulo nnene sagala nagamba njawulo bali byabwe tuli byaffe bamazambi gaabwe bafiiririrwa kati badde ng'okola byonna ate gwe zambi Allah wala taziru waziratu wizira ukhra gwata amazambi go buli kyokola kyogenda okusasulwa kati abafiiririrwa nammwe abagenda okusasulwa ebyammwe mwe bamwate manyi nti mbatulaba yonna nga basinzira gye basinzira mulimu abatali basiraamu ekyo kyekituufu nendoza gamba zima tusigale nga getuyimiriddeko lakum dinukum balina enzikiriza zaabwe naffe tulina byonna ebikolera wansi w'enzikiriza eyaabwe tubaleke tusinkane mu bisigadde buli kye bakola nga kiri mu wansi wanzikiriza ffe tukkiriziganye abaganda mu njulire ffe ng'abaganda tuyinawo ekiseera nga tuli ba mikwano nnyo n'abamawanga gonna agasigadde waliwo ekiseera kye tukakasa nti wano atali muganda asooka atuviire wangi mu kaseera k'ennaggalabi nga batikkira kabaka awayingirawo omusoga wangi tetubayinaako obuzibu naye akaakaseera kabaki kaffe ng'abaki mu kiseera nga batikkira kyabazinga omuganda alina okuva eno namweka bakita ku mukongojjo baba bali awo nga gali wanga amwesaki bagambire kuvaho siteeka wansi oba tuli ffenna ngeri abaganda bwe tulina ebika byaffe eby'enjawulo waliwo ekiseera ng'ekika tekikwetaaga nga kyetaaga wakika oli wafumbe kituufu ffe tuli bandyaza sooka odde wali katumalirize katujje ebikwatagana ku ddiini lakum dinukum waliya ddiini beera bibyo babeere byabwe bwe gunaatuuka mu by'emirimu bajje tukole bwe gunaatuuka mu by'enjigiriza bajje tukole bwe gunaatuuka mu by'okulima bajje tugabane bwe gunaatuuka mu bisigadde tunaakolagana buli kyonna ekitegeeza enzikiriza babeere byabwe tubeere byaffe bani tukkirize bangi twagadde okusimbisa abatali basiraamu ne tubalaga nti ate wali buzibu era ffe naffe bamu iddi si ffe bamu bali bakkiririza mu Jesus gwe nawe gwe wakkiririza bwe biba byabufuzi bye bategatta miitingi y'amagero eyinza okulabwamu wakyenvu wangi ngotugamba nze nange neddiranga eyi kati oli muyayi tumbyange eyo miitingi yawaffe etaddono nga tukulaba ate oyambadde reedi allahumma ne bwe zibasapatu oba osobezza si bwe guli abange buli kikwatagana ku ddiini lakum dinukum waliya ddiini nga maliriza ebigambo byange empaji la ilaha illa allah tezannyirwako wenna ayina ze tuyita ofiisi genda obupapula obwokye kapapula kaleke oba nkiddemu emirundi emeka ekyo zanyira ku mpaji zonna tozanyira ku la ilaha illa allah wallahi tomanyi kyokola zanyira mu swala olina omukisa ogw'okusonyiwa zanyira mu kusiba olina omukisa okusonyibwa Lukumaani bwe yali atuziza mutabani we yamwa nti ya bunayya mwana wange la tushrik billah kola byonna tozanyiranga ku la ilaha illa allah inna shirika koligizanyirako la dhulumun azim bwe bulyaza amaanyi obusembayo obunene bukyanga Katonda nsi eno okutuusa lwaligisaanyaawo bali omulyango gwa office please sigwa basiraamu yenna ino office yonna mu mbeera yonna gyagiyinamu azanyira ku kigambo ekitazanyirwako la ilaha illa allah tezanyirwako nze neyiya bweyi kikyotegeeza eyo mpaji bagyeyiyirizaako la ilaha illa allah genda emagero tule mu lukiiko lwabwe nekyenva okuba nti nze jasi neyiya bweyi
jambo ekyaddondo tulemu ng'oli mu reedi tugende hanze jasi neyiya bweyi bakulijje temunzijukize emundu esatu bali kulaga emundu esatu ku mwaliro gw'omukaaga la ilaha illallah tezanyirwako sagira mbisigadde please tolina kyovaako okansolinga programs zonna ezibadde ez'office eza shiriki nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti man taraka shay'an lillah omuntu yenna singa aleka ekintu nga ddala akirese ku lwa allah nga kakisa nti kubyempulidde awanyuwa n'abyerekereza wakati mu baclients ababadde bamuyayanira nakkiriza nti please nabivaamu man taraka shay'an lillah muntu yenna singa aleka ensonga ng'agirese ku lwa allah n'ava ku butambuze lwa bigambo bya imamu kyeyune awadahu llahu allah amuwanyisizaamu khairan minhu ekisinga obulungi ku byabadde luli twerekereze ku lwa allah tomanyi ddi lwoliva mu nsi olituuka otya mu maaso ga allah ng'obadde weeyiiya office gye weeyiyirizaamu ya allah ye mumazi w'ebyetaago abantu obawugudde bave ku allah waabo bajje wuwo mbuweeyiiya allahu akbar wandizanyidde mu byobufuzi ne bakuba emiggo gyo gyonna ne gikugwerako nga office ya allah togizanyiddeemu olituuka otya mu maaso ga allah abazulu basimbere ne baga nti ffe ebizibu byaffe no yatugamba ye yatuwa obukwapulanga byonna yabimala kati allah akubuze nti seruganda gisima okuva ddi kati mumantanze nali neyi ngaga nti kati yingira ejjana gwe mulimu obulabulabyo ebyo bigatta kigambo kyange ekiwunzika baseeka tugonze olulimi nga tubagambako ebigambo byogenda okugamba omuntu yenna asobezza weeteeke mu bigere byasobezza bwe bandibadde babigambira mu ddoboozi eryo gwe wandyanguyiddwa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawa ya salatu al-asr era tujja kusaba bakati baffe ab'ebitiibwa bonna ngende ku muziki